Tukyali mu lugendo bannange. Tukyali mu lugendo. Simanyi wano tuyingira munda. Omanyi betera okuvuga mu mutugamba. Kumpi awo boda ya 2. Tugenda maaso awo. Tutuusa awo naye nga baaba. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune. Ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri. Tukubire ku ssimu 07 94 724 oba 07 29 52 155. Kale omukutu gutanti kwe tulinze Sonko Muhammad muli muti abanywanyi obulamu buli butya twebaza monna buli mujja sinzira okubeera ate nga tulaba museze enjawulo tutegedde bulungi nnyo. Tuli mu kkubo wano tutuuseewa Namayumba kalabya akapanda ako kaliko Namayumba. Tuli Namayumba right now. Tuyongere tuli ku kkubo. This is Hoima Road. Tugenda Kiboga gye tulina client waffe gotambuza olunaku olwaleero. Tulina omwana omuwala gwe tutambuza leero. Twamukyimye ku airport. Zibadde ssaawa nga 5 abadde atuuse. Ne tugenda ne tumukima tuyitiddeko mu kibuga Kampala. Oba okitegedde alina ekintu kyangambyemu leero n'agamba nti ku kisaawe wano bamanyi okwongezaamuko nga bakuguza ssente ng'ozikyusa okuva mu zeeri okudda mu zaawantu. So ntulako mu kibuga Kampala mu Forex Bureau kubanga tukyusaamu kawo ka ssente ate oluvannyuma ne tubeera nga ate twolekera Busunju Hoima Road gye tuliko olunaku olwaleero tugenda Kiboga gye twala client waffe. Mbeera ne mayira enjo ku kamera nenyongera okujjukiza nti obanga nawe okoma wano mu Uganda osobola okuba nga totukontaktinga n'otukoonako n'osobola obba ate ng'otambula naffe bulungi nnyo balabala saana. Tujja kutambuza bulungi nnyo oba ogenda wa oba wa gwaka etonnya. Leero mu lugendo luno tubadde tutambula tusanzeeko mu bitundu ebimu ng'enkuba etonnya. Bitundu ebirala ng'ate omusana gwakira ddala. Kati mabegako we tuvudde enkuba nno ebadde etonnya. Badde bayita oggobera oba naye ng'enkuba etonnya. Netonnya ekitundu kibadde kitirinnye waddako neefuuyira ate kati wano we tuli Wakalu. So tuli Namayumba right now. Wakalu ebyaddala naye tugezaako olaba ate nga tweyongerayo mu maaso paka Ekiboga gye tulaga. Obudde bulinga nga obutukuttemu kuba embeera y'obudde ndaba nga etandise okuba nga ezimeera. Bulabika nga obugendo bbanga buziba. Ne twalagadde nnyo okutuukayo katunyumize ku mboozi naye tutambudde ka distance yali tusoose yita Kampala jaamu wano ku butaka mu Kampala muyitirivu ddala. Waliwo amakubo agagenda maaso okuba ate nga gakolebwa mu bitundu bya Kampala. Waliwo okwere batugambako erigendo bbeera nga express nga ligenda direct e Jinja oba jjaamu mu bitundu by'Ekireka bw'oyogerera Seeta kuyita mpaka Wantoni Mukono jaamu mungi singa oba ng'ogenda e Jinja. Osobola okumala essaawa ezisukka 2 nga yakutte obulungi okuva buvi Ekireka paka okutuuka e Mukono. Nkozi otuuka e Wantoni waliwo eridde e Katosi Kisoga ate ne kuba eyita mubisi nga ligenda Jinja. Kasobola otuuka oyinza okuba nga musimattuseemuko somehow. Era otuuka e Mukono abantu badde buge oyinza obba nga ositumattuseemuko jamu naye jaamu mungi. Jaamu jakoma okuba mungi n'amafuta emotoka ebenywa amafuta agawerako. Then addition on that wana amafuta gali waggulu mu Uganda. Bw'olina gy'olinga opulaninga okuba ng'odda ku butaka koma nga okimanyi nti ebintu ebbeeyi ebyamaguzi webireka si we biri mu budde buno. Boda yokuvugira nga 1000 kati wa 2. Twanyweranga amafuta gye buvuddeko nga tegabeera 5,000 naye essaawa ya kakati gali mu nusu 5,560. Kale nno Toto ne Shell bakendeezezza in fact gakendeddemu naye gakendedde nusu 10,000 ekyo n'okuba nga ne 10,000 tekiwera because
olubali tulaba ku toto nga ga 15 mu 6 mu something lero nga bebe ga 5 bitano oba mwana mu something kitegedde bulungi nnyo kati so nno bwe bitu bibiri naye tujja tambula ffenna mpola nago omulabi waffe tubere nga tweyongerayo bwena tufunye ka chance tujja kuba ate nga tugenda maaso n'okuba nga tusobola okunyumyamuuko n'abantu baffe betujja okuba nga ate tusanze sayidi eno abanaatwaniriza n'omuntu waffe gwe tuvuga mwali mabega mu mmotoka awo naye akooyemuuko yeebase kitegedde kati so tugambe ffe katufuge tulabe nga tweyongerayo kapande bakayita bakate kyanuuna yes tutuuse kyanuuna tugenda tusoma n'obupande mpola mpola so tuli mu tawuni y'ekyanuuna abamanyi abakwata ku High Road kimanyi mugimanyi bulungi nnyo so tulaba tugeza kulaba nga tetweyongerayo nze Sonko Muhammad for airport pickups you can contact me or contact us ojja kuba nga tufuna bulungi nnyo ate obeere nga osobola okuba nga otambula naffe balabala sana ne Mayra Angel wano ku kamera yagenda maaso okuba nga ate yalina kamera yaffe kale katweyongereyo naye tujja kuba nga tubalaga kinaba kigenda maaso singa tunaba tufunye chance eyogerako naye nze Sonko Muhammad kale katugende. Tukyali mu kkubo tulumba Kiboga twagadde tubalageko lero lugendo lwe twakutte tunuza mu maaso wano kamera enkuba tusanze enkuba wano bayitawo tutuse Bukomero bate tunatuuka tunatera okutuuka Bukomero emabega tuvudde bayitayo batya Busunju so tunatera okutuuka Bukomero tuve Bukomero tugende Ekiboga baba wano awanvu muko si wanvu muko bulawa wanvu ebyaddala enkuba yiine etonnya tusanze enkuba waliwo maaso yabadde etonnya walanga wakola walanga etonnya kale tusanze eyaddala naate naye tulabanga ekya naate tutunula maaso eri tulaba kalenga akutte waliwo omukyala wuno ayina embuzi oba mulunzi alabika bakukima bisolo bye ku ttale mbuzi maama alina ne batabani be so tweyongerayo tulumba Kiboga Yekelantu waffe kutambuza olunaku olwaleero airport pickup straight away from Saudi Arabia. So twagala tubalage updates lwakuba tetumanyi obudde butukuute yadde ino tunyumiza kaboozi naye obudde bwo bulabikanga obutulidde tujaba tetulina light oba kitegedde bulungi nnyo naye tulumba Kiboga sa abantu bonna nga muva ku luguudo luno kyemmanyi wano mutegerawo bulungi nnyo this is Hoima Road pozi wetuuka Kiboga yitawo ddala noyongere paka Hoima Hoima wabeera wa ekitegeeze Hoima wala ddala tetuuka nkoffe Hoima ne tugenda Kiboga tujja gezaako balaga tunaaba nga tutuuse obudde bunaaba nga bukyatunula kuba twasimbudde okufuluma Kampala zibadde mu ssaawa nga zigenda mu 10 kati zizino oba zigenda nga mu 12 tugeza kulaba nga tuvuga speed 7 ku 8 n'okusukkawoko katini tetuyinza sukkawo nnyo olw'ensonga nti nekkubo lyene wali ensozi muweta amakoona mangi ate ensozi ngobedda mugezaako laba mu bifaananyi bye tuzze tubalaga naye enkuba ebanga ekenderamu ate kati wantulira nga ate yagala okuddamu okweyongera naye mu maaso yo gye tulaga mbanga musobola okugezaako kuba ate nga mulengerayo mu maaso waliyo olusozi lw'oyinza okubeera nga olaba olugulumivu olunene oluwanvu ezo ensozi baziyita batya ezo ensozi amabega oba towulira awo ziri luddawo ezo ensozi byansozi anti baziyita batya ezo ensozi oba tozimanyi naye bayitayo batya kaleyo gye ziri eyo wetolodde ensozi amakubo ndaba gayita makatikati so muterekeko omusaala zammwe leero olunaku olwaleero bannaaye tulabe nga tutambula bulungi ate tubeere nga tusobola obba nga tukomawo bulungi nnyo wano waliwo akapande k'abakebera ebisolo I think stop forest revenue collection checkpoint wali abatema emiti eno kuba ndalabye obupande obukebera ebisolo obukebera ebirime kati ndabeyo obukebera ab'ebibira forest revenue authority
oba kitegedde kitegeeza ina bino ebirime bayita bireeta eno baba birimira ddala eno ndaba ennaanansi wotameroni nnyaanya biki n'ebirala bantu beerimira sayidi zeeno abantu b'ekiboga balimi basinga lima kyene ekiboga kasooli wabula ye mulabye mungi bukomero health center wano we bukomero kitegeeza ya so wano bukomero kati kitegeeza tujja kuvuga ko distance ndala edda tujja batuyingira kiboga kale tuli bitundu eby'obukomero kati we tutuuse mirimu gitutambuza bukomero lw'amata weewane eno bukomero lw'amata kati so tulumba kiboga Then Myra Angel wano ku kamera airport pickups so abatambula mwenna musobola okujja ne mutambula naffe then ne tulaba ate kiyinza kuba kityanga ate otambuddeko naffe oyagadde ogenda nga otunyumiza ku mboozi tugenda nga otunyumiza oba toyagadde no problem kitegedde bulungi nnyo kale nze Sonko Muhammad katubeere nga tweyongera ojja balaga nga tutuuka ekiboga paka tegeno bbanga tuusa client waffe wate ate wano we tuli tulaba ate enkuba erabika ate nga ate erabika oba efuuyidde obufuuyirizi nate mabega ebadde nnyingi ddala manyi tuli mu rainy season so gwe nakomawo mu Uganda mwabagamba okutambulira ku booda simanyi sente nnyingi simanyi biki siina sente jangu nkuba ejja kukuba n'ebintu byo obituuse nga tosigazanga ebyonoonye kuba yo baaba ennaku zino etonnya olusozi olwo lulaba sozi wano eno wali ensozi baaba oyinza okugamba tuli oba wa naye eno ensozi z'amaanyi oba nolwo olusozi baluyina nnyiniro nti nettaka lyagondi tetumanyi nakumanya baagala okubba amataka mujje mubbeezi ensozi ojja obbeeyo waggulu eyo mubeere eyo mwagala kubba amataka g'abantu kwemusanze abantu mugende mubbeeri waggulu ayinza oba tebalina nannyiniyo genda ozi kubako bannyiniyo oba za mizimu na misambwa yerwamata nga gye gibeera eyo y'ekiboga so eno etawuni yerwamata yebukomero okay kale katweyongere maaso tujja kubanga twongera okubanga tubalaga tunaba tutuuse n'okukomawo kwaffe nze Sonko Muhammad kale katugende mu maaso tuli mu kkubo tukyagenda kiboga nga bwe twabagambye tugenda tubakolerako okompolampola so wano we tuli wali tawuni y'ekiboga wano wawanvumuuko ebyaddala Busunju Kiboga Hoima Road so eno tawuni y'ekiboga okusinziira ku client waffe gwe tutamuze olunaku olwaleero ali emabega awo nga bw'atugambye naye toyongerayo twakola oboyamo ntulina omuvuga tumutuuse wa gye tumulaza so tugeza kulaba nga tuvuga mpolampola tweyongera mu maaso muteeremu essala kuba essaawa zino zikunukiriza okuwera 2 ez'ekiro twavudde mu Kampala saawa zaabadde nga 10 ne tutandika okuba nga tuvuga jaamu abaawo kati twolekera Kiboga munyinza okubeera ate nga bwenjogerera era mu maaso gange gye tulaga eno so twolekera ettawuni ate ey'ekiboga mu ngeri emu oba endala naye kati obudde bwo bwakiro okkiriza obagaana so bisabe Katonda tuleme kusanga kiyinza tutataganya kyonna mu kkubo inshallah naye muteeke mu ssaala anti airport pickups tunoge tutambuze omuntu waffe avudde mu mabanga ga Buwarabu Saudi Arabia so twagadde tubalageko ne mututeeke mu ssaala inshallah tugende bulungi tudde bulungi naye akagendo kabadde kawanvu munko naye tukyagenda bugenzi so tujja bba ate nga tubalaga ate nga tuvuddeyo nga tukomyeewo nze Sonko Muhammad mbira ne Myra Angel wano ku kamera tukyali mu lugendo bannange tukyali mu lugendo simanyi wano tuyingira munda omanyi betera okuvuga mwe mutugamba kumpi awo boda ya 2 tugenda maaso awo tutuusa awo naye nga baaba kuba tutuuse mu tawuni ekiboga twakoze tawuni esooka netukola tawuni ey'okubiri tawuni ennene ddala ne tugiyita mu tawuni ne tweyongera mu maaso kati mu kweyongera mu maaso as you know nti omuntu wakomawo gy'aba ava yonna talinganga kaloli nti naasulawo ku kkubo ate abaako ne gy'abeera ewaabwe ewaka munda kati wemutulabira wano tubalaga ekkubo ndine Myra Angel ku kamera gwembeera naye omuntu waffe tumuyina lwakuba obukowu bungi nnyo teyagadde kunyumya nyo naffe ntugamba olugendo ne lujja tusala
tujja kujja tisinga tubakolera bulinks so tuyingira munde n'ekibuga ekyalo gye tugenda ne bakiyita batya ani Kasambya so tugenda ku kyalo Kasambya gye tweyongere eno mu maaso mutege buteesi mu ssaala kuba baaba ebyaliro byo si byangu n'akamu n'akettondo wallahi naye tugeza kulaba ntuyingira munda twagala tuziye nga tubakolera links mubeere nga mumanye engeri gye tutambuddemu olunaku olwaleero naawe ali eyo osobola okuba nga obuukinga naffe tubeera nga tweyongera munda bwe tubeera nga tukutambuza bwe tuba tukoze okweyama tugeza kulaba ntukutuukiriza naye lwakuba obuzibu kati ate bwe muyina mutugamba booda ya 2,000 ekuyingiza munda banaye ne muyingira munda remember baze mutukubira mwalabako omuwala gwe twatambuza ntumutwala eruweru nga tugamba booda ya 2 twagenda otutuuka ng'ekiwoko gyatutwala gye twali tuyingira munda amazima booda nga ya mutwalo gumu n'ekitundu kati booda wenywa omutwalo ogumu n'ekitundu nga booda erina sisi ezitawera wadde ebibiri kati olowooza emmotoka ebeera erina sisi 1,250 sisi 1,500 sisi something eba enywa amafuta genkana ki amakuba gasikumye tegaba amalungi kati nga bwolaba lino olwo emmotoka etuva mu maaso nesoose yimirira tusooke tuyitewo ate naye eryoke eyitewo ekikulaga nti ekkubo B kati oyo weena abeera alimanyi that's why atulindira mu distance ne tuyitawo kati ate naye najja n'akola kinayitawo so tweyongera munda eno teriyo basezi naye ng'oyinza tugamba nti gye bali kuba wallahi amayinja mangi tetumanyi nakumanya naye olugendo ogambye abasezi nga bavaawa ate balina kuvaawa basezi kyemanyi bantu ng'abantu abalala so tugeza kulaba nga tetuyingira mu maaso eno tusabe Katonda atusaasire busaasizi olunaku olwaleero kubanga nze nsinze kweraliikirira kukomawo olugendo kyakituufu luwanvu kiboga ne muyingira munda tuli kumpi ne Hoima zisirabayo nnyo nanjawulo nakutuuma Hoima waliwo kilometers balaze 75 akapande ke nalabye okutuuka e Hoima gano nkobuulira mazima tutambuddeko kilometers zibadde zisukka 5 zaka zali ziwera ne 10 okuva nalabye akapande kati towakana anti kilometers ziri 75 okuva in fact si 75 ziringanga 7 pozi gamba nti abataddewo akapande abayinula balalu naye babanga batuufu wano wali kumpi ddala ne Hoima because kati bona abala okuva mu Kampala okutuuka Entebbe kilometers zisukka nnyo naye gwe kyomanya twakatambula kilometers zisukka 15 ze twakatambulako kale bana natambudde 15 kati kyogamba kilometers 7 oba 6 ziyinza okulema omuntu wali kumpi ddala awo because otandika otambulawo mu dakiika 40 ng'emmotoka edduka bulungi nga tewali kiyitawaanyiza ku ssaawa emu obeera oli Hoima kkiriza obagaana kale twagale tubalage ng'egye tutambula mpaka we tugenda okubeera nga tutuuka ate then tubeera ate nga tukola ki nga tukomawo nze Sonko Muhammad airport pickup solo bango otukoonako bulungi nnyo ndine mayrange wano ku kamera abagoberera mwe bali kubanga mugoberera so katulabe gye tugende no maaso ate kyo kiri kitya okay wabulayo nga distance
Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaze okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155.